Gye buvuddeko palamenti y'omukaaga gwa bulaaya yayisa eky'okiteeseo ng'ewakanya enteekateeka ya Uganda ne Tanzania okuzimba omudumu ogunaatambuza amafuta agatali malongoose okuva mu bitundu by'e Hoima okutuuka ku mwalo gw'ettanga mu Tanzania ng'egamba enteekateeka eno ekosa obutonde bw'ensi. Ababaka bano era si bamativu n'enteekateeka ya gavumenti ey'okuliyirira abakosebwa omudumu guno nga bagamba nti etambula bulungi. Ensonga eno yaviirako bangi okwongera okutya nti kiyinza okukosa enteekateeka ya Uganda okutandika okusima amafuta mu mwaka gwa 2025. Ababaka ba palamenti eno era bali basuubira ensinga Bufalansa okuneya kampuni ya Total ng'eno yesinga emigabo mu nteekateeka z'okuzimba omudumu guno obaolyawo n'amawanga ga Bulaaya okuyimiriza enkolagana yaago wakati wa Uganda ne Tanzania ku nsonga y'amafuta. Enteekateeka y'omudumu eno ebalirwa okwementa obuwumbi bwa Uganda omutwalo gumu 4,000. Olwaleero Pulezidenti Museveni wasusse okwogera ku nsonga eno mu lujjudde era tabadde na bigambo birungi eri ababaka ba palamenti ya Bulaaya. Now for the European Union, some of these people are insufferable. You need to control yourself not to explode. So shallow, so egocentric, so wrong, but they think they know everything, broadcast their ignorance all over the place. Ono abadde ayogerera mu lukuŋŋaana olw'ennaku ebbiri olukwatagana ku nsonga z'amafuta olwa oil and gas wano ku Serena Hotel mu Kampala. Museveni agamba ababaka ba Bulaaya beeyisa nga balina ensaalwa ku lw'enkulaakulana y'obuvanjuba bwa Africa ssaako okubalangira okwefuula abagezi okusinga bannannyini nsi. But they should calm down because this is a wrong battleground for them. We don't take kindly to arrogance. The European Union Parliament have got enough work to do in their own place. Bw'ati Museveni akakasiza bannayuganda nti bwe gunaatuukira mu 2025 Uganda yakutandika okusima amafuta era tewali kigenda kukiza mabega. The plan will be implemented according to schedule. And I hope our partners join us firmly and advise. Ku nsonga y'okuva ku mafuta okudda ku nkola endala y'okukuma obutonde bw'ensi eya Green Energy Transition nga y'emu ku kampeyini ezigenda mu maaso mu nsi ezaakula, Museveni ategeezezza ng'ensi ezaakula edda bwe zirina okukulemberamu enteekateeka eno kubanga zisinze okukosa obutonde. The one who has messed up most yasooka okulongoosa. Kakati faawe wetugambira nti mu kifo ky'okwogera ku transition ffe twogera ku energy integration. Titukozesa hydro amasannyalaze ge tujja mu mazzi, ne tukozesa solar, ne tukozesa ag'enjuba, ne tukozesa ag'omukka ogwokya oguva wansi, ne tukozesa ne nuclear. We integrate. Kati bwe tumala ekyo tugenda kutandikira ddala olugendo olwannamaddala naye okutusindika nti ffenna tugendere wamu mu transition ng'ate tetuyimiridde ku level y'emu kyo kibeera unfair era tetujja kukisobola. Minisita Nankabirwa alangidde omutendera ogwokusatu ogw'okugaba layisinsi eri kampuni esima amafuta ga Uganda. Thank you very much.